Mama Interior ne Fatia Loja nabulana bangula birabo nja kwebuzangako pule kansubira no gisoma aha ekyo kirungi sapule yo manyi manji nnyo surprise tujiguddemu yeah Minister of Enjoyment. Nenga, you guys, thank you for loving Morris Students Kawesa. Guys, thank you so much. I appreciate it. Subscribing, yeah. Sharing. Today it's a day. Today is a day. Tomorrow is a night. Today is a day. Today is a day. Tomorrow is a night. Kale tugenze ku BBS telefone. Mama Interior. Tugenda ku BBS telefone. Tugenda kwela nga surprise na mwana mwa Florence na kija. Oshagala so my dear my dear friend. Musingale kono mutugoberere because today we gonna enjoy. Yeah. Tuli ku Mama Interiors we tugenda kusimbula onaku lwaliro okugenda ku BBS telefine okusurprisinga fani agenda kusurprisinga nampu ya Florence. Wano we tusimbudde onaku lwaliro nakugamba ku Mama Interiors wosanga ebintu by'omu kisenge ebisinga ate nga n'eby'omudiiro Mama Interior yakugamba ne CEO Mama Interiors. Okay. Oyagala mattress cover, oyagala bed cover, oyagala masuka, oyagala kitanda, oyagala net, oyagala toilet rack, oyagala mufaliso, oyagala pillows, oyagala cushions, oyagala cushion. Oh good, the next game. Oyagala doormats, oyagala ebigato by'okusenge, oyagala blankets, oyagala emifaliso, oyagala night, oyagala carpet. Ato dukolaga. Oyagala cute, oyagala mna utebateka mnyonyi nga bage. Oyagala duvet covers, byonna oyagala bathrobes, oyagala night. Najogedeza. Byonna bisange ku Mama Interior. Enamba isimu eri 0 musanvu 5 abiri mwemu musanvu mutano emu mukaga. Mama Interiors watsanga tugenza ku BBS. Arua Park Plaza shop number 6408 tukola deliveries Uganda yona worldwide ne Kenya tutwalayo mazima ne Tanzania ne South Africa tugenza ku BBS. I love you guys. Alright, I thank you so much guys for watching the channel. Watana subscribing and kusa subscribe, comment, like and share. Awonno abana bano bayine fujo bo basa nadalango basenze nga bali babiri ate no kwabuzeeko omukwabuzeeko Zahala. Abana bayine fujo bayogeda nga basaga emotoka tugireke tugendere ku boda tugeno nga manyi basaga nagenze fuluma nga bo balinyedda boda bagamba fe tugenze omulengera uli Nakawaya Agnes oba muite Montes ayine fujoyo nga bali basatu Fatia Nakawaya Zahala baline fujo mchala uye kati no bayida wa let me take this opportunity okubalambuza koko kambalambuze kabatamanyi wa Kiseka temungamba mbuno mwenna mumanyiwo wano wetukirira we wa Kiseka bulijjo wowulira ndi wa Kiseka nkolera wa Kiseka tugende Kampala wa Kiseka Nakawaya mulengedde kwa kadamani huyo musuti Fatia uli kati baba kati Fatia huyo omulabye maito walengede aya basi baganye se tukozese emotoka tukozese okada ngamba why not gazamba musaze wano tuli tuise wa Kiseka tugenda ku BBS telefina itwabadde ku Arua Park nga betubagambye kuduka lya Nakawaya Agnes wetu asimbudde aba Mama Interior ne tugenda ate ku BBS telefina yaffe tuise wa Kiseka tugenda kwambuka waggulu paka ate nenga guys I thank you so much okubeera nga ate mwagala Morris Jordan's Media mwebali nnyo okubeera nga mwagala Morris Jordan's Kawesa ne Aromatic Entertainment ate nga tuteekamu sente program zino tuteekamu sente banaffe aba Aromatic Entertainment nga bakugamba nti banange Nakawaya nga bamutwala speed banange
Fatia Lujja oba babadde begamba kyao abo bo buli kaseera baba balina kye begamba ne ku board era tebeereka buli omu wakiri agambayo munnakagambo kati awo twabadde tutuuse nze ne buli lwe ntuuka ku sini we ngenda okukolera ntandika kuyiya kiki ngenda okukola bo olwatuuse ne baŋŋamba sooka otukwateyo vidiyo mu kifo ky'okulowooza kiki ngenda okukola bo baŋŋambye kutandika bakwata vidiyo bannange these people surprises zenkola most of the time. Guys, thank you so much for coming and telling me what more than skate media. I really appreciate you. Omwana owala agenda ku surprising Nambija Florence onako baliro funny way kuva munsize bwe simanyi si ntufu gyalimu ninga gwe kyomanya kuva munsize bwe bagenda ku surprising Nambija Florence onako baliro. So yantumye nangamba nzije wano so tuli ku BBS Telefina ne CEO Mama Nigeria tuli nako lwalero nno kigezeemu sibye ebya bulijjo bigezeemu Fatia Lujja wali nayo nako lwalero tugenda kubanga ate tukikwasaganyiza ddala bulungi nnyo. One click trumpet naye wali tugenda kubanga tukola emirimu egyakale. Number 1 DOP Aksa wali mwamulaba kutukutuku tulina okukwatagana n'omuntu ate atubuulire bitambula bitya aliruddawa ayiseewa kati aliruddawa afulumye studio tannafuluma jjukira yabadde alina programu yetu kyekyanke ate twatuusewo saa 11 n'eddakiika 3 zennyini kati sayimo ye yatuyambyeko awo tulaba kazi Uyo mulaba nze wano ndabawo wuno atuuse wano wuno
Bagama kajja kajjudde. Kajja kajjudde. Kaddayo kajjudde. Kaddayo kajjudde. All right. All right, Mami Flo, you're welcome. First of all, I'm very happy, and I think this is my second time to surprise you. Because first of all, I'm tricked the way I do my things. I know. That is more Jordan Scale Media. I did trick it. So now, we're not younger fan Antony. This time around, we have a surprise. I want to borrow at one thing. What will be Charles Sylvia? Neither will find you about day. Nagamba, Madame Fro, come call it. Fan yo, Aquagala new. In so much Alonza can't to Cano, to Colecano, Loza, Katumukubide. When you know what Alonza Colacano, I know.
ye ayinza okuba yamanye ensonga ze lwaki yalonzaako olinga furuutu bino byebijjidde ku pakeji yako katikati ira kyagamba lwaki mu byonna mwana wa Katonda kyoyo atoko ina mutu obutaba na bugumikiriza bunansuude wa zabakwate simu how are you first of all? Gwendi naye ku ssaawa zino ye mukyala gwobadde yayanira ebbanga lyonna wangi otidde totya hello. I'm okay, how are you? Ate otidde ki bannange? Thank you so much. Njogerako nani ono? Ani mukwana? Poli. Bambi Poli nga neeyonziza nnyo. Bambi, thank you so much. Oli luddawa? Amina. Tokaaba. Sapule. Kansubire no gisoma. Aha, ekyo kirungi sapule eyo maanyi mangi nnyo. Neeyonziza ebirabo byange. Webale kundowoozaako. Webale nakunjagala. Nsiimye nnyo nsiimidde ddala nange kati nsandise leero okwagala. Tufuuse baamukwana. We shall meet ng'okomyewo. Ojja gamba omwami ono era ajja kuleeta akuntuuseeko. Neeyanziza mukwano neeyanzeege. Ebigambo byatugamba bituzaamu essuubi bitupushinga pushinga nnyo abaana ab'obuwala tebalaba twagala nnyo. It's my pleasure. Neeyanziza. Omukama akunkuumire ne wojjazeewo. Amiina neeyanziza nange banaye osiima. Amiina. nga tonnabagenda Akson. Nga tonnabagenda. Lwaki mu birabo byonna walonze tukole fruits zino? Munnyonnyole. Wangi? Mulimu apples, mulimu watermelon, mulimu orange, mulimu papali, mulimu berries, mulimu grapes. Naye wajja kutemula sajja gwe. Bambi neeyanziza. Omukama akumpeere ky'osinga okwagala. Thank you so much for this. Kituufu neeyanziza buli bwe kijjira kiba kikola amakulu. Mazima. Poli neeyanziza nnyo.
nange bwentyo Pauline webale kusiima munange nawe webale kuwagira Modern Spring Media ne Morris Fashions Memories surprises. God, thank you so much. What am I saying? What am I doing? Tuwazi wade mufere? Baba bafere dada. Daira. Kale mkwani. Kale bye. Next time. All right. Kakati. Kakati. Mami Flo. Nze ndi musanyu. First of all. Kuberanga. I think I'm blessed. What? What do you say? Era. Tukide wali. Netugawa tukulindire wali. Sema natugawa muje muyimbire. Kama nedda. Ajja tulabanga. Tukali motoka yeri. Motoka yeri. Ayite mbuyisi. Katusema badatu gankusembere kumbotuka. Netukukwatiriza. Kulite kagombe kavuga kwe kutulanzo kwa ndabona ali. Kati surprise y'omwana owala bwetyo naye nga surprise enize. Manyi bano bagambyeko ne bagamba leta why not. Ebyabwe kababyogere. Ebyabwe babyogere. Wamona step mama interior. Nkola. Kiriza abantu bekka. Ngamba tugende mu birthday. Surprise. Era ne evo barede. Inze. Tiji CEO. Ino fluba ino banga CEO. Takade yangambye ko ejo. Takina kola surprise yo. Era nabisaba tugenda twagalayo agamba why not ate kirala n'omulimu gwe babadde bampadde guno gwakiwala katera nga nino nnoonya abakikwasaganya tugenda wansi netukomeza kibala tekamu and the goodness idea yagenze okujja mu lugenda tuli mu kutwagala kujja naye nga tukyanoonya tuyiseewa olumanyi siryakuki but still kama abadde mu buli ekiri omu kyonna kubanga tumekeze sure tufuna ekintu ekirabika Lajja wala. obuwombi bwakyo temuli kikaawa temuli kikaawa baba tukayiranga baba fulo tonkayirangako kikaawa subirapo kijerimu ekiraki Era muletereko n'ebigambo bwotyo bwokaawa. Munange byonna biwooma kubanga ebbanga lyonna lyetambudde naawe have been so good to us. Netuyambako Morisi n'omukyala akwagala ennyo tugamba engeri naffe gye tubadde mu kkubo nga tunoonya tutya bwe tutuuka ne tugamba lisimami naffe ka tukuwa akantu kano Oliowo kakondo bireke tojja kubaawo. Thank you so much. wamma tokaleka kagyemu tukogere tuyise wali ku motoka tugikonyeko tekaaba wadde bagenda jibba Era banzibako obutaala kyokka bwa bbeeyi. emotoka bagenda jibba Mundatadeka gundi. tetugamba tetukkiriza kuddamu kubba butaala wa teri kuddamu kubba butaala Muzadde Luganda bannange nga banzibye obuntu. Banzibye obuntu ate omuntu bwe babba bwa bbeeyi nnyo.
Kakati ke bakubya Saudi. Bagenda kukiwulira. Ekyo kyotasaana kulowoozaako. Bambi mwebale mutaddemu. Mama interior ne Fatia Lujja. Nabula nabangula birabo nja kwebuuzangako. Lwaki? Kiwolo lwentuka ne nkwata jamu mu birabo. Kasita kijja mangu mangu. This is nice. Thank you. Thank you so much. Wale kunteeka mu ku musimbi. Niyo manyi ffe mu mutima gye twakuteeka. In fact ffe twakugyamu mutima. Oli mu kiwoowo. Mutima bayinza okugubba. Omutima bayinza okugubba. Ne bakutwaliramu. Bayinza okutwaliramu. Oba ne wafuna omulala ajjawo. Kati mu kiwoowo teri atuukayo watakata. Akonkayize. Sembe. Agenda keyambisa. Ekiro kiwuzaaki ekyo. Mbwe wani? Ekyo basobola okukikubuula. Ebitiibwa ebimujjudde obimanyi. Ebitiibwa ebimujjudde omwana ono. Ono waliwo omusimbi awo. Bannange emponya okunziba obutaala. Obutaala obw'ebbeeyi ennyo. Nakati bwe balina ke babbyeko oluwa. Balina ke babbe akala? Mukama munnaze yawuliddemu. Sapule. Nsomala sapule buli. Nsabire eddala. Alright, bwe tutyo bwe tubadde olunaku olwaleero tubadde surprise nze mami ekirungi abisiimye ebirabo byaffe. Morris Jordan's Cape Media bwe tutyo bwe tubadde olunaku olwaleero nyambiddwako abakyala bano. Thank you. Till we meet next time, and I love you so much and have a blessed night. My name is Morris Jordan's Cape, so have a blessed night.